Ekitundu eky'omunana. Yezu Kristu akubagiza abakazi Abayisraeli abaali bamugoberera. Abakazi Abayisraeli baali bagoberera Yezu nga bakungubaga. Ye n'abagamba nti, muleke kundiiririra maziga, mukaabire bano ab'eggwanga lyammwe abagenda okunzita beenenye, baleme kufa emirembe gyonna. Ayi Mulokozi, omusaasizi w'abanakuwadde, weebale kutuyigiriza ng'omuntu akugamba obugambi nti kusaasidde ennaku, newankubadde nga akaaba tayinza kukusanyula, wabula nga ssaawo na kino nti mmoneredde, ebibi byange sikyabiddamu ennaku zonna. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.